Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe abooluganda. Amin. Sanyusa okubalaba mu kino ekifo ekitukuvu. Tuyimuke tutendereze Mukama tumwebaze. Amina. Wahamba nati, oh wahamba nati, oh wahamba nati, siyabonga. Wahamba nati, wahamba nati, oh wahamba nati, oh wahamba nati, siyabonga. Oh wahamba nati, wahamba nati, oh wahamba nati, oh wahamba nati, siyabonga. Siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga Monyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga Pologoma ya Yuda, siyabonga Yesu, oh siyabonga. Oh obadde naffe, obadde naffe, oh obadde naffe, oh obadde naffe, tukwebaza. Mukama yewebaza abadde naffe, obadde naffe, oh obadde naffe, oh obadde naffe, tukwebaza, tukwebaza, tukwebaza Yesu, tukwebaza Pologoma ya Yuda, tukwebaza Yesu, tukwebaza, tukwebaza, tukwebaza Yesu, tukwebaza Pologoma ya Yuda, tukwebaza Yesu, tukwebaza. Kati tugenda kuzinirako Mukama. Amina. Mukama muziniremu omutendereze. Abadde naffe, abadde naffe, oh abadde naffe, oh abadde naffe, tumwebaza. Oh abadde naffe, abadde naffe, oh abadde naffe, oh abadde naffe, tumwebaza, tumwebaza, tumwebaza Yesu, tumwebaza Pologoma ya Yuda, tumwebaza Yesu, tumwebaza, tumwebaza, tumwebaza Yesu, tumwebaza Pologoma ya Yuda, tumwebaza Yesu, tumwebaza, tumwebaza, tumwebaza Yesu, tumwebaza Pologoma ya Yuda, tumwebaza Yesu, tumwebaza. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Sibawulira. Mukama yebazibwe. Amina. Amina. Woba omanyi okedde ozze mu kino ekifo, Mukama tumuwe ettendo. Amina. Tuyimuke tumutendereze kubanga teri amufaanana, ye yekka yafuga. Amina. Ani afuga? Ani afuga? Sibawulira. Ani afuga? Amina. Noolwekyo tumwebaze kubanga ye yekka yafuga era teri mulala nga ye. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Kabaka Yesu yegwe afuga emirembe gyonna. Hallelujah. Hallelujah. Kabaka Yesu yegwe afuga emirembe gyonna. Yegwe kabaka w'amawanga gonna. Yegwe afuga leero ekyane luli. Yegwe, yegwe, yegwe kabaka w'abakabaka. Yegwe afuga
tukwebaza kubanga gwafuga Mukama teri mulala kwenkana. Tukwebaza nnyo kubanga otukuumye otulabiridde ayi Mukama, okyali naffe era oli wa kitiibwa Mukama. Tewali akwenkana Yesu Kristo, obulamu bwaffe tubuweerijja oli Mukama Katonda. Jangu okolewo ekkuba wataali kkubo Mukama Katonda. Teekawo ettaala wali ekizikiza ayi Mukama. Tewali akwenkana Yesu Mukama. Enensi ebikirimu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Enensi ebikirimu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala. Kyova bawulira nga bayimba, wakitiibwa, wakitiibwa, wakitiibwa oyo Mukama. Mukama wakitiibwa, 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 wakitiibwa oyo Mukama. Ensulo z'obulamu ziri mu linnya lye, n'essanyu ly'abangi tulisanga mu ye. Atulamusa kisa bwe tusaba, n'atusonyiwa bwe tusobya. Tuli baana be be yalokola mu kwagala okungi. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala. Kyova bawulira nga bayimba, wakitiibwa, wakitiibwa, wakitiibwa oyo Mukama. Mukama wa muwendo, wa muwendo, wa muwendo, wa muwendo oyo Mukama. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala. Kyova bawulira atulamusa kisa bwe tusaba, n'atusonyiwa bwe tusobya. Tuli baana be be yalokola mu kwagala okungi. Obwakabaka bwe tebukoma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala. Kyova bawulira atulamusa kisa bwe tusaba, n'atusonyiwa
Mukama kubanga oli bwa kitiibwa era mu buli kimu tutambula nga tetutya kubanga oli naffe Mukama Katonda. Jangu okolewo ekkubo awatali kkubo Mukama. Tambula nga sitya kubanga oli nange ayi Mukama mu buli kimu. Okwagala kwo kumpitiriddeko nga kulungi nga kunene kwe kwakuleeta ku nsi kuno okutufiirira omusaayi gwe wayiwa egologota ogwo gwe kunkuma bulijjo ogwo gwe kunkuma nze ntambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika natukuza dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi agogega bulijjo agogega kumba ekisa kyo Mukama ekisa kyo kimpitiriddeko nga kirungi nga kinene kyekyakuleeta ku nsi kuno okutufiirira okufa tewagana wawaayo obulamu ffe tutukuzibwe era ffe tetutukuzibwa tambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika natukula dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi agogega bulijjo agogega nkuma tambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika nantukuza dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amaanyi agogega bulijjo agogega bulijjo agogega kuma agogega kuma Yimba oluyimba olwo ng'olutegeeza bulijjo. Continue singing, come on. Lowooza ku luyimba kumanyi bulijjo. Yimba Mukama omugamba amaanyi go gegakuma agagali mu kigambo kyo. Come on. Bulijjo. Hey. Mugambe ky'amaanyi go kuligankuma bulijjo. Musinze
kubanga sitya olw'omusaayi ogwayiga amanya agali mu kigambo kya Katonda gega tukuma ago gega nkuma bulijjo ago sige mukama bulijjo ago gega nkuma bulijjo ago gega Chamanyi gago gega nkuma agagali mu kigambo kyo gega nkuma oyinza okuba badolowooza nti waliwo ebirala ebikukuuma bangi besiga amagaali bangi besiga ebyokulwanyisa naye ffe amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ge gatukuuma mulokole kubira Yesu engalo ez'amaanyi nga bw'omwebaza olw'amaanyi ago agatukuuma agatubeezaawo agatukuma gatubezawo bwe tusoma mu bikolwa by'abatume essula ey'okuna waliwo Peter ne John Yokaana baali batambula ne basanga omusajja omulema ku wankaaki ne bamubuulira ekigambo kya Katonda ne bamulagira eyali omulema ayimuka atambule sijja ddugenda mu luno oligo lumulumanyi n'atambula abafalisaayo ab'ebiseera ebyo ne bagamba kikoze atya babulira mu linnya ki ne babayita ne babasamoninga mujje mutubuulire linnya ki eryo lye mubuuliramu eryo nga tebaagala kuwulira ku linnya lya Yesu baali bayigganyizibwa okusinga kati ekiriwo kye tulaba mu ggwanga baali nga tebaagala biseera by'okulaba muntu yenna asaba mu linnya lya Yesu nga babanoonya yonna gye babeera mu mayumba nga basaba beekwese lwaki baali bajjuzibbwa omwoyo omutukuvu naye
bwe babagamba mubuulira mu linnya kyeryo tetwagala kuddamu bawulira nga mubuulira erinnya lya Yesu. Naye Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'19 ebikolwa by'abatume 4 lunyiriri 19 nti naye Peetero ne Yokaana ne baddamu ne bagamba nti obanga kirungi mu maaso gammwe, obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwulira mmwe okusinga Katonda mumwesalirewo. In other words, babagamba oba kirungi okuwuliriza mmwe oba ffe okuwuliriza Katonda mumusaleewo. Negenda mu lunyiriri olwabiri n'agamba kubanga ffe tetuyinza kulema kwogera bye twalaba na bye twawulira. Babyogera bino nga bajjuziddwa Omwoyo Omutukuvu. Bantu bangi tubeerawo naye nga tujja mu kyaki naye nga tetulina Mwoyo Omutukuvu, buli akajja kwonna tudduka misinde. Naye kye kiseera omulokole oyimirire ogambe nti mu linnya erya Mukama waffe Yesu tujja kuyimirira. Embeera bw'ebejja toba na kutya. Olumba lubadde lugamba nti ntambula nga sitya olw'omusaayi ogwayiika ne gututukuza ne gutunaaza ne gutuwa amaanyi. Kati gwe omulokole kiki ekigaanyi mu mbeera zo? Kiki ekigaanyi mu mbeera zo? Mbeera ki ekuyinzizza amaanyi? Bulijjo ago ge gantuma, bulijjo bulijjo ago ge gantuma, bulijjo mugamba amaanyi agagayi agalagibwa ge gantuma. Hey, bulijjo bulijjo yogera eri embeera zo zonna zonna ezo eziryawo Mukama gy'azigyawo. Bulijjo oba bulwadde oba bwavu yogera eri embeera eyo. Bulijjo ago ge gantuma, bulijjo ago ge gantuma. Abaana ba Isirayiri bali bagenda okusola Yoludaani ng'amazzi gabajjudde tebalina we bayita. Ne bagamba tugenda kukola tutya? Omulabe gwe tuviiridde ate atulumbye agenda tumalawo tukole tutya? Naye kyali kigambo kimu Katonda kye yagamba Musa. Kuba lwazi ennyanja ne yeeyawula, gaali maanyi kyago. Bulijjo Mukama waali okugijjawo, Mukama waali okukuyamba, Mukama waali okututaasa, Mukama waali mu mbeera zonna, tewali kimulema. Ye yagamba nti ayinza byonna, kikyakigaanyi mu bulamu bwo. Egaleza amaanyi kubanga alina amaanyi agatuwanguza. Bayibuli egamba mu Baruumi essula esooka oba lunyiriri 16 nti nze enjiri tembuuta enkwasa nsonyi. Buli wootuuka yogera ku Mukama, yogera ku Yesu. Kiki ekigaanyi? Sijja kugamba nti buli kimu kyonna kijja kuba bwe kityo, naye yasalawo. Bw'agamba nti kati nkikukolera tewali asobola gaana. Yongera kumukkiriza, yongera kumusaba. Amina. Bulijjo ago ge gantuma, bulijjo ago ge gantuma. Alindira okulaba oyo amusinza mu mazima ne mwoyo. Bulijjo ago ge gantuma. Hallelujah. Hallelujah. Mukama mulungi. Sera kyonna
musabye mbadde njogera wano ebigambo nga njagala musabire embeera zo mu luyimbo olwo olugamba nti ntambula nga sitya olw'ogwo omusaayi ogwayiika. Kati gwe oba tosabye you've missed it. Naye saba Mukama alinda okuwa eddoboozi lyo. Yakuwa akamwa ako koogere gy'ali akuwulire. Yakuwa akamwa ako omusinze omutendereze. Edda bayokyanga embuzi endiga ebiki n'abeereyo n'awulira evvumbe n'awunyiriza ku vvumbe n'amanya nti abanaye bamusinza. Kati byakyuka oyogera bwogezi n'omusinza. Bayibuli egamba nti ebiseera bituuse n'ebiseera bye bino abakkiriza Katonda n'abamusinza okumusinza mu mazima ne mu mwoyo. Nga toyogera bwogezi kubanga bakukulembedde n'oyimba kubanga bakulembedde, naye kiyimbe ng'okijja mu ntebe ya mutima gwo era ng'oli mwoyo. Amiina. Mukama ajja kuyamba, Mukama ajja kukolera. Mulimu byakola bingi gwe nga tomanyi. Yeetaaga kikumusinza. Kwaya tweyanzizza, Mukama awenye omukisa. Mwetulireko ab'ebyuma namwe mwena mwetulireko. Mukama waffe yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa. Amanya gange nze Sebyala Dennis, ndi muweereza mu kifo kino. Ndi musajja neekolera gyange. Ndi musajja munnabyabusuubuzi, munna bizinensi nkunayekozesa. Mukama atuwadde ekisa mpola mpola. Tulabye nga Mukama atugyeyo gye twali mpola mpola, nze ne mukyala wange ne famire tulaba nti era munnaye wali tetunatuuka wali buli omu waayagala kuba ndiwo tewakoma ne bw'oba oyagala tewakoma. N'azirina gw'ogamba nti ono azirina naye akyazinoonya. Muzeeyi waffe pulezidenti w'eggwanga naye akyalemedde ku ntebe lwakuba akyalina byakola ki ng'ate gola buli kimu alinga akiyina. So tebiyinza kukoma ebyensi. Naye kye tuba tusinza obusinza erinnya lya Mukama tugamba Mukama gulumizibwa mu buli mbeera. Gwe ow'ekisa, gwe omulungi, gw'afaayo. Manyi nti abantu bali malwaliro bafa. Bangi bagenze mu malwaliro naye nga bafiirayo. Naye gwe walwala tewafa, Mukama n'akuwonya. Abamu tubeera waka ne tufuna obulwadde n'ogamba mu linnya lya Yesu mpono, olabirawo ng'okedde ku makyanga oli mulamu. Lwaki oba teweebaza Mukama oyo? Bantu baafa wano COVID mwakiwulira nga basasula ensimbi n'ensimbi, bukadde na bukadde. Omuntu afudde COVID ate mulina okusasula ssente okugyayo omulambo. Naye gwe waliwo. Abamu kufe twafuna ne COVID naye twayogera bugezi tugamba tetujja kufa mu linnya lya Mukama. Ne tubeerawo okakananga sijja kwerabira musumbo n'asonyiwa kano kayisaawo. Naye lockdown eno ngende esembera eno somehow waliwo abrupt closure of the church wano. Yali Saturday ne communicating enkya teri service lwa nsonga waliwo abaali bafunye COVID wano babiri oba baki, ate ebiseera bino mukyalanga yali akola wano. Kati since it was abrupt teri kusaba, ninze nali maze okutegeka nti tulina okugenda okukola ki, okusaba. Era twaganye tusaba n'olwajja nenga mukyalanga omanyi tuyiteko ku church. Abo abafunye COVID nze nja bakwata, babagamba tebabakwatako, nze nja bakwata, sijja kutisibwa bulwadde obwo. Mukama yatuwa amaanyi eri obulwadde eri biki, migoje gye gituwonya, ate akalwadde kajjodduka obuddusa akawuka. Era najja wano Ian ne mukwata ne mugagwe mu linnya lya Yesu bona COVID oyo. Nebaza Katonda nti yawona. Naffe tetwafuna COVID. Amiina. Mukama yebazibwe. Kati nsaba nga gwe mulundi gwo gusoose okusabirako wano, wanikako ku mukono bw'oti tukulabeko. Tewali gusoose mulungi nga gwe gusoose okujja okusabirako wano naffe. Ffenna tuli bakadde. Mukama yebazibwe. Kati n'okusaba kwange kumu. Mbadde nsaba buli omu atunulire munne amugambe nti oyo omusajja ayimiridde mu maaso awo akusaba wiiki ejja bw'oba ojja ofuneyo omuntu gojja naye nga mupya. Era nsuubira nti awo wajja kuba wajjudde awo wonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tulinayo obujulizi babiri. Manyi Mukama akola babiri. Kale basatu ate munaye tusobola kugoba naye mujje kale. Mujje muweerere Mukama obujulizi kubanga twamuwangula olw'ekigambo ky'obujulizi bwaffe n'omusaayi gwa Yesu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange tusanyuse okubalaba. Tuzze okuweera Mukama obujulizi. Waliwo ebyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli, Katonda ng'agamba nti mwogerenga eri amawanga ebirungi bye nkoze ntya bye mbakoledde. Mukama yeebazibwe. Kati nze ngenda kuwa obujulizi naye Omwoyo Omutukuvu antandiseko ku 12 ng'alina byagala okuggusa, ng'alina ebigambo byayagala nammwe muwulire. Abooluganda, nina obujulizi buli obu bubiri.
Kakati nasemba okumira no ku kituuti ne mbagamba nti waliwo embeera, waliwo ekirwadde omwoyo omutukuvu nga akireese nga ayagala kujja ku mulamwa. Buno obujulizi nze nali nsiiba nali nnoonya Katonda naye emyezi ena egiyise emabega ekirwadde ne kisituka nga bangamba ulcers nengenda doozi ku doozi 5 nene ngamba mukama doozi 5 kino kirwadde ki? Kakati Bayibuli egamba ekyawandiikibwa kino erimu mwenna Yokaana 16:13 nti oyo mwoyo w'amazima bw'alijja alibakulembera n'ababuulira byonna eby'amazima nti byayogera tebibeera bibye ne biba bivaawa ewa Mukama Katonda. Amiina. Neŋŋamba neŋŋenda zaali kiro saawa 10 nenfukamira neŋŋamba Mukama omwoyo omutukuvu mbuulira lwaki kino ekirwadde kinnemerako kivaawa? Omwoyo omutukuvu olw'okuba nti byayogera si bibye biba biva wa Katonda. Katonda nambikulira nti nga bwe kiri mbu ulcers si ulcers yali sitaani olw'okuba yali amanyi nti nsiiba nina byenkutudde bingi n'aleetawo ekintu ekyo. Era mu kirooto kubanga era Bayibuli egamba message ndoza mugiwulidde Bayibuli egamba mu Deuteronomy ekyamateeka 29 nti ebibye ebyekyama bibeera bibye naye byatubikulira bibeera byaffe ate n'amaanyi gabeerawo agakola ki? Agabijjawo. Era bwe naloota nenfuna ekirooto nga nina wentudde nga waliwo abaami balina ekintu kye batadde ku wheelbarrow nembagobera nembabuuza ate kino kiki kye mufulumya ne baŋŋamba nti kino ekirwadde ki ulcers tukifulumiza okinoonyeza eddagala. Amiina. Kakati mweje emyezi gyonna nabeeranga n'ekintu mu lubuto nga kyogera nga jjembe. Kati ekirooto ekyo bwe nkifuna immediately nazuukuka eyo ekyayogeranga tekyaddamu. Neŋŋamba Mukama kino nkiwangudde. Nempisaawo olunaku lumu neŋŋenda okola test. Ne baŋŋamba tebalamu ulcers ne H-pylori gye boogerako teriimu. Mukiraba? So bwe buno obubaka ku nkya y'olwaleero nti bwanga waliwo embeera ekulemeddeko Katonda waffe waali agamba nti bannange mumpite nakola ntya mumbuuze omwoyo omutukuvu waali mumubuuze Katonda ajja kukola ki? Ajja kubabikulira ensonga eyo ogifuna n'ofuna wootandikira okukola ki? Okugijjawo. Ensonga ey'okubiri omwana ono gye mayima weeks 2 emabega omulabe sitaani era yagamba kale sijja kuviiramu awo yali ku swing mu neighborhood omwana omuwala omulala mukwano gwe n'avaayo n'amusukuma n'agweri okukakana ng'omukono gukoze gutya eggumba lyeweta era bwe lyeweta ne tugenda mu ddwaliro okukakana nga bamutaddemu ekiseminti naye ekiseminti ekyo abali sensitive kitandika okukola ki? Okukusiiwa. Abatamanyi kintu kino nze kyantuukako kati kikusiiwa nga weeyabayi tosaana kukola ki? Nakutuuka okwetakula n'owulira nga kikutuusewa ku bwongo. Kati bwe tuva mu ddwaliro omwana nagamba mami the itching neŋŋamba yesu kakati tuva buvi mu ddwaliro tunaamalako ate nga batuwadde ebbanga neŋŋamba gye mayima yogera ebigambo bino sinze ŋŋenda okusaba neesaba bwoti ne bwoti ne bwotiyita yesu. Okusiibwa kwa Jemima kwakoma olwo lwennyini ennaku 2 okusiibwa ne kukola ki? Paka kati muyinza okulooza nti akakasonga katono si katono. Lwaki? Mukama agamba nti mu buli kimu tuleme okuwanika emitima tuleme okweraliikirira naye mu kusaba ne mu kwebaza buli nsonga zonna. Ensonga ki? Zonna oba ntono oba nnene muziteeke wa Mukama. Bwe tusaba Mukama akola atya? Awulira buli nsonga zonna. Mukama yeebazibwe. Those are the messages. Bwe bubaka. Oluganda Mukama yeebazibwe. Nze wano okusiima Mukama. Weeks 2 emabega bankwata kafyu ne bantwalawo ku 6. Nali na mukwano gwange naye abo abasirikale batukwata ne tugenda ku 6 ne tusangayo omusajja bali bamuyita Opio. Kati abatukwata ne bamala ne bagenda. Sasiri wetwasigalawo tusangawo oyo musajja Opio nga alina ennyimba zaakuba ne tutuula balala ne bagenda mu field yaabwe. Zaalinga ssaawa nga 6 ez'ekiro nga tebanadda.
nga kubeza ennyimba ez'abayimbi kyenva mugamba mwe abasirikale mwe temukubakoza ddiini ko ye ffe tetulina ddiini ko nze gwakyeteekamu nti tetulina ddiini naye w'osaba Katonda buli kimu akikola mbwampa ssente era ne kati mugenda tuwa ssente ne ŋŋamba kale kati balinga nabo tebanaba kujja ne bajja n'abasajja abalala be baakutaba booda bo ne babawa ssente ne bajjawo piki zaabwe ne bagenda ne ŋŋamba Mukama ffe ku luno tuwedde twali tuli awo neera nga baddayo mu field ne ŋŋamba mwe temusaba ffe tusaba nanga ate musabayo bandibadde babakwatira wano ko nze Mukama ansaasire ne mugamba tulina kyaki yaffe bagiyita God's Fortress Ministry ne mugamba oba otwagala osobola otusanga ku YouTube no subscribing naŋŋamba eriwa ne mulagirira n'agenda ku YouTube n'agisangayo ne mugamba sooka subscribing n'asubscribing n'atandika owuliriza naga abasumba balabika bayaaye bano ko nze si bayaaye era gwakyeteekamu naye oba otwagala ojja kujja ku Sande tugende naddaawo naga mbadde mmanyi muli bayaaye ko nze nedda n'agamba kaali bwali bukyawo ku makya nga tusuze mpaka ku makya abasirikale baatukwata ne bajja ne tubagamba twagala kgenda koyo omusirikale gwe yasubscribinga n'agamba amubakirize bagende ne tugamba Mukama otuyambye naye olwatukanaga abagende basooke basiimule woofiisi balyoke bagende koya baleke bagende naye Mukama yambeererawo mwaka akaseera Mukama bonkusi Omukama yebazibwe Masereka Jethro gamanya gange. I want to thank God more especially for this ministry. Truly, I thank God. If it wasn't this ministry, I don't know. Nga sinaba mulokole nali sabira mu SDA Church ate nga ndi muyizi afe abapastors basoma emyaka ena nali ku mwaka ogwokubiri so nave waffe nenzije n'okunonya ku kasente naye Yesu yasanga eje nkolera bwe yamala okusanga nefuna enjiri so I came here, I accepted Jesus. Mukama wange bwe yakizula ndi nalokose Mukama wange yagamba sebo before nga sinaba kuloka naye namugamba according to the message I had nangamba singa okigeza n'olokoka I will chase you from here ninsirika nenkubira muzeyi waka naye nemugamba naye nayogera bingi nga bw'okiwulira so I came here, I found Madam Dorcas nitusharinga naye that day nenzikiriza Yesu nabeera mulokozi obulamu bwange so bwe naamala okukiriza Mukama wange nakitegeeza I was just from my working place. Atejukira ne waka omuliro gule ogwali guli waka gwali gusinga ko gule no bunene. So I came here, I shared with Madam Dorcas. Madam Dorcas nagamba sebo. Uwango okiriza, let's leave this for Jesus. Nenzikiriza I came here, it was on Sunday. When amalo kusaba musumba nabako gwakubira ne bafunira omulimo. Mukama mwebaziza nnyo. Bwe nalinga nakamala okufuna omulimo mulala nga amazeeko nnaku 3. It was one morning mama yangubira esimu nangamba anti naye sebo muzeyi wo ekiro yalose kirooto ate kikira muzeyi nga agambye mu baana bange you are no longer my son ngayogedde bingi baganda bange bona buli muga gamba you are no longer part of our family nga nsirise muzeyi nafunye kirooto ekiro mbuyole dobozi ngali mubuuza nemwe munjagazaaki after okumakya mama anankubira esimu ati naye ekiki ekiri eyo muzeyi afunye kirooto kino nekino nagamba nesirika kati kumisana muzeyi nangubira esimu neyeetonda nagamba mwana wange nkwegayirira sonyiwa bukyanga twalwananga naawe sifunangako mirembe muzeyi nayeetonda mugamba muzeyi sikuyinako buzibu taata kujjako Mukama yabakusonyiwa nze sikuyinako buzibu zali sawa nga 8 buzawera sawa 11
ne bangubira essimu ne bangamba mbuno muzeeyi wo afudde. Ne mbuuza muzeeyi afudde ku lwaki, nga ddala muzeeyi afunye accident. Bwe yamala okufuna accident muzeeyi n'afa. So I called Madam Dorcas nimugamba. So nafunira ways of how ningende waka. Bwe nagende waka nga ntuse ku center. Sister wange wadde nga bambuziza gwe ssebo otuseewa nga mbagamba nabagamba ntuse ku kasenta kawaffe then nga nyambuka okugenda waka. Kumbe basisita bange bannanga abaze nga abalina ebiti abamu balina amajinja nga baagala okunguba nga neebuuza what is it, nga bambuuza lwaki nga tunaba okulwana na muzeeyi yali nga tanaba okufa. Ekitegeeza abo barokole bogenzeemu muzeeyi waffe mumututemu timu eliminati as I can say. Kumbi waliwo omwami sisita wange byajja nga alina ekiti ng'agala okukinguba, oyo omwami n'amukwata omukono n'amusindika eri. Sisita wange oyo omwami nanzirusa n'andeka mu dduuka lye n'azigalawo, ne bakwata amayinja ne bakuba oluggi lw'eggunda mbazigulewo. Omwami n'agana okugulawo nga bagamba nandibanga nze ssemuzeeyi mbula kuba singa sinaaba kuba mulokole mbu muzeeyi yali ng'atanaba okufa. Nembeera mu mbeera eyo ne kubeerako Madamu Sharon. Ne mugamba madamu mbayo ku magezi. Madamu Sharon nangamba nti no genda ku poliisi ogenda reporting for protection. Ningendayo ku poliisi, bwe natuuka ku poliisi ninyonyola OC namba y'abaami fo abasirikali banna ne bantwala. Bwe namala okuntwala ne tutuuka nasongoledde nga bamaze n'okuziika. Bwe twamala ne tukola bazise muzeeyi abasirikali ngaliyo naye nga bali abano nga baagala okuba n'abasirikali naye nga abasirikali nga bakutte emiti nga bali so tasful. So nimala that very day ninvaayo naye nga bwe twali nga tuvaayo nga nvudde ku lumbe waliwo omusasi wange omunakwata ejjinja n'okuba omusirikali. Bwe yamala omu ku muzindali n'aggyeyo eggunde bullet n'alishutinga mu gundi mu bbanga kati bonna ne baakangana. So that very day ninvaayo. Bwe namala okuvaayo ninkubira Madam Dorcas that I'm coming back ne bafunira minizera ninkomawo nenzijja eno. Naye nga Mukama mwebaziza nnyo era nakaakati bakyali bakambwe ennyo mu especially basisita bange. Naye kati maama naye ennaku zino agamba mwana wange nkusaba onsabire ddala osabire wabula si byangu. Naye nga mu byonna neebaziza Mukama nti lwakuba because of you and your prayers here I am. Ekitiibwa n'ettendo bimiddiza Mukama. Katonda tumukubire engalo ez'amaanyi olw'obujulizi obwo. Ye Katonda agaba obukuumi nawe ajja kuwa obukuumi. Olaba omusajja baazi yagenda ewaabwe ng'alina abasirikale bana baatawadde ssente bamukuumye. Katonda yakikola ekyo. Amiina. Ne baagala omukuba ejjinja ne likubamu omusirikale. Katonda ng'akuuma oyo kubanga yali amukkiriza ng'azudde amaanyi Katonda g'alina. Naawe zuulaga amaanyi Katonda g'alina ajja kukuuma. Amiina. Katwanirize omubuulizi omusumba ajje atuwa ekigambo. Musumba tukwaniriza. Tuweereko Oluganda Dennis mu ngalo. Kama waffe yeebazibwe abooluganda. Kama yeebazibwe. Tubaaniriza nate mu kkanisa ya Kristo. Mwebale nnyo okujja okukuŋŋaana wamu. Ne twebaza Katonda ebyamagero byakoze tubiwulidde. Ate nga Mukama akyakola agamba nti amiina. Katuweewuunya omusajja ono yali yakalokoka naye agazibwa omanyi sitaani bw'atyo bwakola bw'omala okulokoka ng'ola kugulako olutalo naye ekirungi ffe tuli bawanguzi n'okukirawo ogamba nti amiina. Kale ng'ojja bayibuli yo n'akatabo kogenda okuwandiikamu nja kusaba abantu babiri bajja wano mu maaso tulina ensi etwala okumaliriza. Omwami Ambrose Idwalit jangu mu maaso wano ne omukyala Dorcas Sebyala nawe jangu wano mu maaso. Era nja kuyita abamu ku bakulembeze mujje emabega wange wano. Sabo omukulu Jimmy Tindamanyire nalabyeko Dinkoni Kirumira. Sabo mwami Kirumira oli luddawa? Okoze bulungi nnyo. Abalala bali luddawa. Kale ndoza osanga tunamala mpola
netukifundikira bulungi nga bwe kirina okubeera. Kakati mwami Sibyali okoze bulungi. Bannange munsaasi ebibi byange biyitiridde obungi. Mukama ansaasidde. Kale nyongezaako ssebo katono Abe, nyongerezaako katono wano sewuliya bulungi oba eno eteri ku gundi. Okay. Mbadde ngamba nti omwami ono Ambrose Idwalit Mukama yamutuwa mu mwaka nga gugenda okutandika. Twali tunoonya omuntu gwe twandiisenga omubazi w'ebitabo by'ekkanisa, tubeere nti nno ekimu eky'ekkumi ky'oleeta tekigenda wa musumba mu nsawo ye naye twayagala tubeere n'omuntu ajja otuyamba okuba nti nno ateekateeka ebitabo by'ekkanisa nga birina okubeera mu mateeka, n'okubeera nti nno tusobole okubeera tulina enkola ennuŋŋamu okutambuza ensimbi eziweebwayo mu kkanisa. Kati omwami ono Mukama n'amutuwa, najja nitubeera naye, yali akyali ku university, ne tutambula naye wamu n'akola internship. Bw'amala internship nga tuli naye wano ne tumugezesa ne tulaba nga omusajja ono nga ye wuuyo okutuyambako okutambuza ebintu by'ekkanisa ebirungi. Era kaakati twamaze omukakasa okubeera omubazi w'ebitabo mu kkanisa yaffe ya GFM. Mukozi bulungi omukubira mu bugalo n'okumwaniriza nate. Musajja mukozi ayagala nnyo Mukama, gamba nti amiina. Kati omukyala addako mwami Sibyali nawe vaayo. Sikulanga bagamba nti ate kiki. Mu mwezi gwa January mwaka guno Mukama yatuwa omugugu okubuulira enjiri mu kitundu kino. Kati ne tukola enteekateeka okubuulira enjiri eyo eya luggi ku luggi. Era mu njiri eyo abantu 221 be baalokoka. Twebaza Mukama. Newankubadde nga abamu tebaliwo olwaleero naye nga bakkirizaani Kristo. Abamu tubalina wano. Tulina muganda waffe Richard, tulina muganda waffe Innocent Wali, tulina Prosi Edwin, abangi baweererako ddala. Kati omukyalo ono Doka Sebyala yatuyamba nnyo. Manyi bw'obeera omusumba tuyinza kumala byonna, si bwe kiri? Yannyamba nnyo okuba nti tukola ttiimu wamu ne mukyala Sennoga ne mukyala Kiryowa n'abalala, ttiimu nga yamaanyi ddala. Naye ng'omukyalo ono somehow yalingawo mukulembeze waffe. Kakati mukimanyi nti n'omusumba Anthony yagenda ate okuweereza okusingakowo mu buweereza bwa Ministry of Intercessors for Uganda. Kati nebeera nga tulinawo gaapu eyo eri awo nga sina bwe nkwata bintu byonna ng'omuntu omu. Kati tusaba mukyala Sebyala ajja atuyambeko mu bintu bibiri. Ekisooka ogw'enjiri, kubuulira enjiri, n'ekyokubiri okuyambako ku bya administration ya administration okutambuza emirimu gy'ekkanisa okutambuza emirimu. Kati omukyalo ono Dokasi omwami we n'amukkiriza, naye kati atwegasseeko nga ttiimu ejja etambuza emirimu gy'ekkanisa. Era ngenda kusaba omu ku mudinkoni omwami Kirumira abadinkoni beeko baana nja kumusaba tukulembere mu ssaala nga tuwaayo omwami Idwalit wamu n'omukyala Sebyala mu maaso ga Katonda nga beegatta ku ttiimu eno tusobole okubaweereza mmwe n'okuweereza Mukama yeebazibwe. Naye atejjukira nti nno kati tutandika butandisi tujja kumala tugaziwira eddala nga ttiimu nga nnene ddala niwe tuli kaakati kubanga twagala sisitemu nga zibe nga zikola. Twetaaga abantu bano. Mukama yeebazibwe. Kale golole emikono gyo omudinkoni nga asaba essaala nanja kwongerezako ng'amaze. Twebaza Katonda golole emikono gyo tubasabire. Golole emikono gyaffe tusabe ki Kitaffe omulungi ow'ekisa Katonda ayinza binaatagwawo, yeggwe nannyini buyinza, yeggwe nannyini kitiibwa, yeggwe essuubi lyaffe, yeggwe kiddukiro kyaffe, yeggwe maanyi gaffe.
yegwe mubeezi atabulawo buli mbeera yonna. N'amaca ga leero tuli maaso go mu kusinza n'okutendereza nga twongera kakasa obwesigwa waffe eri ggwe ayi Katonda waffe kuba tetulina Katonda mulala. Tukwebaza olw'amaca gano olwa omuddu wo n'omuzaanawo Ambrose era ne mukyala Dorcas Katonda waffe b'oleese mu buweereza buno. Tukwebaza olw'ekiseera kye bamaze Katonda waffe nga baweereza ng'aba volunteer mu kifo kino Katonda waffe. Twagala okwebaza kubanga obawadde ekisa, obawadde okwagala, obawadde amaanyi, obawadde obusobozi, obawadde okwewaayo okubeera obumu n'obuweereza buno nga bukyakula. Tukwebaza olw'emirimu emirungi gy'obakozesezza ayi Kabaka abakabaka okutuusa ku kifo kino. Era tukwebaza olw'okusalawo okulaba nga bafuuka abenkomeredde mu kifo kino. Twagala obbawaayo mu mikono gyo egy'ekisa ayi Kabaka abakabaka kubanga tumanyi nti tewali bukulembeze butava eri ggwe. Kyetuba tubawongayo eri emikono gyo egy'ekisa. Katonda waffe obasaasire, obawa amaanyi, obawa obusobozi, obawa amagezi, obawa okutegeera, obawe kyonna kye beetaaga ayi Katonda wange, obawe okuganja mu maaso gaffe nga congregation ne mu maaso g'okusinga byonna ayi Katonda wange, basobole okukola Katonda wange emirimu gyabwe nga bw'ogibatengekedde ku lw'obulungi bwa GFM ayi Katonda waffe. Mukama balina ebintu bingi bye beetaaga Katonda wange, naye nga bakola omulimu gwo kola ebyabwe ebibakwatako Kabaka w'ekisa. Basobole okubeera nga beenyumiriza mu mulimu guno, mu mirimu gino gy'obawadde. Basobole okubeera nga baagala emirimu gyabwe Katonda wange, ate baganyulwemu ku lw'obwakabaka bwayi Katonda ow'ekitiibwa. Tusobole okubeera nga tutambulira wamu okugenda mu maaso Kabaka abakabaka. Byonna kitanga taggwawe bakwatako tubiteeka mu mikono gyo ne famire zaabwe ne bye baluubirira byonna mu bulamu bwabwe. Mukama leka ekifo kino kibeere ekirungi eri obulamu bwabwe, kibatwale mu maaso Katonda wange ku lw'ekitiibwa kyo. Era tugaana amaanyi gonna ag'ekizikiza n'emyoyo gyonna gyonna emibi egireeta discouragement, egireeta okweraliikirira, egireeta obutafaayo, egireeta embeera yonna eyinza okubatuukako okubakaluubiriza ku mirimu gyabwe. Tugikakkanya mu linnya erya Yesu. Tubateeka mu mikono gyayi Katonda waffe ekitiibwa. Tukwebaza n'olwa buli muweereza yenna ali mu kifo kino, era n'abalala bonna b'ogenda okuleeta okutwegattako, bonna tubawongayo gy'oli Katonda wange, tulabe nga obulungi bwe butambula wamu naffe ku lw'ekitiibwa kyo n'okutwala mu maaso obwakabaka bwo mu kifo kino. Tukwebaza bwawe tusaba owulire essaala zaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Kale mubaanirize nate. Amiina. Amiina. Okay. Thank you. Kale obudde bwotuddukako obujulizi bubadde bungi, tujja bukendezaako neza mu service eddako, naye tujja kulwanira awo mpola mpola. Mpozi okujjukiza tulina okusembera nga mu service nga maze okubuulya ekigambo kyolwo lwaleero. Njagala okusaba obikkule mu kitabo kya okubikkulirwa essuula eya 21 mwe tugenda okuva, era njagala okubajjukiza nti nno tugenda kumaliriza amasomo gaffe gano ag'ennaku ez'oluvannyuma wiiki eddako nga tumaliriza n'okubikkulirwa essuula ya 22, naye leero ssuula eya 21. Nja kusaba tusome ennyiriri ezisooka 12, endala tujja kusoma nga bwe tugenda mu maaso tusobole okulokola obudde. Nengeddeko muganda waffe Kato, kulengeddeko Kato? Kato Mukama ayongere okukugumya. Musajja waffe Kato omukyalo yamugendako weeks ziringa kati nga 3, naye nga yafiira mu nsi y'abazungu, California gye yafiira, naye nga tusuubira nti ayinza okudda mu wiiki eno ku Lwokutaano awo, kubanga emisoso gibeera mingi nnyo ate ne ssente omutambuza nazo nnyingi, tezikka wansi wa $2 oba 2.3 awo, kati ziba ssente nga mpanvuko ddala. Era bannange twagala okwebaza basobodde okuwaayo, nammwe abakyawaayo nammwe tubaaniriza, tusobola okuba nti tugalamiza muganda waffe Angela Kato, era n'okubajjukiza nti nno akantu kano kenkute kano akasula amaloboozi be baakagula ne bakaweereza okuva mu Amerika ng'ekirabo eri ekkanisa eno eya GFM.
kati kitugenda kubakwatirako bannange tuwere nti nno muganda waffe tumugalamiza bulungi gyagenda okuzikwa mu nnyumba ye jajja okubeera mupaka Yesu lwalidda. Kale okubikkulirwa essuula ya 21 njala okusoma paka kunyiriri lwe 12. Bayibuli egamba bweti, ono nno kati ayogera ye Yokaana eyafuna okubikkulirwa kuno. Yokaana awandiika n'agamba bw'ati, ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bbaawe. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda awamu n'abantu, era n'atulanga wamu nabo. Nabo banaabeereranga abantu be, naye Katonda ye yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewabangawo nate ennaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubereberye biweddewo. Olwokutaano, n'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba byonna mbizizza buggya. N'ayogera nti, wandiika, kubanga ebigambo ebyo bya beesige era bya mazima. N'aŋŋamba nti, bituukiridde, nze Alufa ne Omega, okusooka n'enkomerero. Ndimuwa bwa alina ennyonta okunywa ku luzzi olw'amazzi ag'obulamu buwa. 7. Awangula alisirikira ebyo, nange n'abeeranga Katonda we, naye anaabanga omwana wange. Naye abassi n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Ne wajja omu ow'oku bamalayika 7 abalina ebibya 7, abajjula ebyonoono 7 eby'enkomerero. N'ayogera nange n'agamba nti, jangu naakulaga omugole, omukazi w'omwana gw'endiga. N'antwala mu mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu, n'andaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kirina ekitiibwa kya Katonda. Okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi ennyo, n'ejjinja yasepi eritangalijja oba erimasamasa. 12. Nga kirina bbugwe omunene omuwanvu, nga kirina emiryango 12, ne ku miryango bamalayika 12, n'amannya agawandiikiddwako ag'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. Ayi Katonda omulungi, tukwebaza okusoma ebigambo bino ebiva mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula 21. Tukwebaza Mukama kubanga kitulaga nti newankubadde nga tuli mu biseera ebyokubonaabona, mu biseera ebizibu ennyo ku nsi eno, ebiseera omulabe Sitaani nga liŋŋanga atuwangudde, naye ekiseera kigenda kutuuka naffe tufune obuwanguzi, tugende mu kibuga ekitukuvu Yerusaalemi oba Sayuuni, mwe tuligenda okucanca ne twebaza Katonda. Bayibuli egambye tejja kubeerayo n'amaziga, tejja kubeerayo na nnyanja, naye kijja kubeera ekibuga ekitukuvu ekirungi ennyo ekisukkulumye. Mukama gyegala tubeere.
kati Mukama tusaba ffe nga tuli abalokole twongere okwenyweza mu gwe Yesu, tubeere abasajja n'abakazi abakwagala, twenenye ebibi byaffe Yesu, twegaana ensi eno n'ebyagala okutuwa, tubeere nga tuli baana ba Katonda paka olunaku lw'olidda otwale mu nsi eno entukuvu. Mukama ekigambo kyo kiwa omukisa, era Mukama abantu babaddemu amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Agamba nti amiina ey'amaanyi. Ekitabo eky'okubikkulirwa kirimu emitendera mingi, kyogera ku nsonga nnyingi, kyogera ku ebigenda okubeerawo mu biseera ebijja mu maaso, ne kyogera ku ntalo ezigenda okubeerawo, ne kyogera ku bibonoobono ebigenda okubeerawo, ne kyogera ku Yesu Kristo omwana wa Katonda, naye ate kyogera ku birungi ebirungi ebigenda okubeerawo mu maaso awo. Gamba nti amiina. Twayoyiga ku nsonga eyaka enkovu oba akabonero ak'omusajja wakanya Katonda wiiki eyaggwa, era twalaba nti nno kijja kubeera kiseera kizibu nnyo eri abo abatakkiriza Kristo. Lwaki? Kubanga ekiseera ekyo kijja kubasanga ku nsi kuno, naye abakkiriza Mukama bajja kubeera nga bakwakkulibwa, oba gye tuyita rapture mu luzungu, nga bo tuli mu ggulu ne Yesu. Naye abo abalisigalawo bijja kubeera biseera bizibu nnyo, newankubadde nga Mukama ajja kuba ali n'abo abajja okumukkiriza. Kankyogere bwe nti newankubadde nga bo bajja kusigala, naye bana abasigadde baligolokoka ne balaba amazima era ne bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Era gwe Bayibuli gy'olina osanga eriyo ajja okugisoomerera nga gomaze ogenda agitwale alabe wasazanga naye nga wasoma, akkirize Kristo ng'omulokozi we. Naye bijja kubeera biseera nga bizibu nnyo. Kakati nno kitugwanidde gwe nange okweteekateeka nti Yesu alikomawo okunona ekkanisa ye, olibeera mu bbanga mu bire okumwaniriza. Gamba nti amiina. Kakati nga tumaliriza essomo lino lyonna lyetwaddeko zino wiiki nga 2-3 ezisingako, njagala oddemu amaanyi olabe ekiri mu maaso eyo, kubanga kijja kubeera nga kinyuvu ng'ate kirungi. Kuno okubonabona kwe tulimu kaakati kujja kuggwaawo, era Bayibuli egambye nga tugenda okusoma n'amazzi gagenda kusangulibwawo. Tejja kubeerayo nnaku wadde kukaaba wadde ebiwoobe, nedda, naye essanyu eryo litaggwaawo ejjereere. Kaŋŋambe bwe nti nga ntandika, ebiseera byo biri kumpi era obudde buweddeyo. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Bikola by'Abatume essula 2:17 tugamba bulungi nnyo. Ate omutume Peetero ssula 4 baluwa esooka olunya olw'omusanvu agamba nti enkomerero eri kumpi eya buli kintu. Bw'atyo bw'agamba. Tuli mu biseera abooluganda nga enkomerero yo etuuse, naye kitugwanidde gwe nange okweyongera okwagala Mukama. Tulina okwewaayo abooluganda okutambulira mu butuukirivu. Bw'oba tolokokanga, lokoka kaakati, kubanga gye tugenda mu maaso eyo tojja kufuna kaaganya kulokoka. Omanyi eri abagamba tumanyize n'obudde bungi nnyo, nja kukeera ku makya neneye ebibi byange nga Yesu talina wakudda bulungi. Muganda wange akaseera akajja kubeera kangu nnyo okutema n'okuzibula nga Yesu atuuse. Ebiseera bya Nuwa baali bagamba Nuwa gwe olabika olina ebizibu bikutawaanya, tukyalina obudde, katunywe ku mwenge gwaffe baaba, anti mu ggulu tujja kubeerayo mwenge. Si bagambe ennaku zino omusajja yatugamba jjuzi, tumanyi mwe mumpapya mbundokoke ntanywa ku walagi wange, mwendeke nnyo ku walagi wange. Oyinza okumunywa, naye ekibuuzibwa kiri nti ennaku ziri nga zituuse onoofuna akabanga okwenenya. Era mbakoowola abooluganda tukkiriza Yesu Kristo nga omulokozi waffe. Enkomerero eneetera okutuuka, era Mukama mu kitabo kino ekya okubikkulirwa 21 atubuulira obuwanvu n'obugga kiki ekigenda okubeerawo. Mu kubikkulirwa 21 we tusomye tulaba eggulu eppya. Gamba nti amiina. Tulaba ensi empya.
jjukira nti nno gye tugenda esalawo kye tulina okukola olwaleero. Gwe kyoli kaakano wasazeewo jjo n'ogamba nja kubeera mu kkanisa, si bwe kiri? Era kakati oli wano. Kati mu ngeri y'emu kitugwanidde okumanya kye kigenda okubeerawo mu biseera bigenda okujja mu maaso, tusalewo kaakati. Lwaki? Mukama atubbiddeko ekigenda okubeera mu maaso eyo. Omwami omu musajja mukulu Paulo Tripp mu Amerika yagamba bw'ati, yagamba nti tolina kumanya buli kintu kyonna, kavuna omanya era ne weesiga nti Katonda ye mwesigwa, kimala. Ne bw'otamanya bisingakaawo kikola ki? Kimala. Naye Mukama atuwadde bingi ebisingakaawo. Ekifaananyi kye tulaba mu Kubikkulu 21 kituwa essanyu, kituwa obwesimbu, kituwa okwesiga Katonda, kituwa okumanya nti nno Mukama tatulekeredde naye alina wamu naffe. Jjukira Bayibuli egambye nga batugenda okusoma nti nno ebiseera ebyo tejja kubeerayo bikolimo. Gamba nti amiina. Tejja kubeerayo maziga, tejja kubeerayo kukaaba, ejja kubeerayo ssanyu jereere lyokka. Mu Kristo Yesu twakyusibwa, gw'oli mwana wa Katonda era walokoka. Mukama n'awandiika erinnya lyo mu kitabo eky'obulamu, era Mukama akulindiridde mu nsi empya ne mu ggwanga eppya ne mu biseera ebipya n'ekitundu ekipya. Amaziga ge tukabonako olwaleero ga kiseera buseera. Gamba nti amiina. Ne tukabira amabanja, tulina amabanja. Ofiiriddwa gundi afudde, bakubanje sente za renti, ne tubeera amaziga gawedde, naye ekiseera kigenda kutuuka ng'amaziga ago gaweddewo. Era ebiseera ebyo bwe twogerera bino 21 okubikkulirwa, tejja kubeera kusala musango, kubanga Yesu yafuuka omusango gye tuli ku musaalaba e Gologoosa. Era ku lulwe twalokolebwa nga Yesu amaze okusinkana omutango gwetaagisa gwe nange okulokoka. Eggulu liraba ekibuga eky'amaanyi kye tugenda okulaba olwaleero, ekibuga Sayuuni, ekibuga Yerusaalemi. Njala okubajukiza nti abooluganda, era olwaleero ekibuga Yerusaalemi gye kiri mu nsi ya Isirayiri. Natuukayo ne Grace yatuukayo, naye ekibuga ekyo kigenda kuzzibwa bujja bupya. Ngenda kyogerako nnyo olunaku olwaleero, olabe gy'ogenda okgenda. Njagala okujjukiza nti ekibuga kino Yerusaalemi si kibuga nga kye bagamba mumanyi ekibuga ekitukuvu ekya Roma Abakatuliki gye bagenda, oba Abayisiraamu mbu bagenda Madiina. Oyo Poteya. Ani? Poteya. Mbu Roma mbu simanyi Madiina. Oyo Poteya. Ekibuga kya Katonda ekitukuvu kiri Yerusaalemi. Era eyo gye tugenda okubeera. Era ekibuga ekyo kyekyogerebwako wano mu kubikkulirwa essula 21. Mukama tumwebaza kubanga buli kimu akizza bujja. Ekibuga kigenda kubeera kibuga kijja. Naye Bayibuli egambye bweti mu lunyiriri lwabadde lwa 2. Bayibuli egambye nti nendaba ekibuga nga ekitukuvu Yerusaalemi kijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kiteekeddwa nga omugole ayongereddwa bba. Bannange, omugole afaanana atya? Ani yali alabye ku mugole omukyala? Of course Temo kyajjukira bulungi. Omukyala nga simanyi waali wano, omugole Kabiite wali tannaba kutuuka. Sebo ku mbaga akyayitirira naliyo nagiraba. Omugole nga bamuyoyoose. Ani yalabyeko omugole nga addugala obanga abadde asiiwuuse? Ne baba sebo yasiiwuuka, kwolwo luba lwa njawulo. Bamussaako buli kamu n'anekaaneka, n'abeera nga bwakitiibwa nga agwanidde olunaku olwo. Kati ekkanisa ya Kristo ffe bagole ba Yesu, era Mukama be tuyitamu kaakati atuteekateeka. Ebizibu bye tuyitamu, okugezesebwa kwe tuyitamu, Mukama atuteekateeka. Jjukira nti n'omugole bw'alabika nga alweze ku kkanisa,
oba gye bagenda okubeera n'emikolo gyabwe, gwe tomanyi kiyayiseemu. Baamusessa enviiri ezo okuziyungayunga paka gwe wozirabira kaakano. Baamuyonzeyonza engalo ne bazitematema ne bazigiragiragira ki ne baziyungayunga, emimwa ne bagimyusa ne bajjako kali akato kabinnyo kanene dda twongere kali akalala. Ayita mu bizibu bingi omukazi wattu. Era abakazi twagala okubebaza abakyala baffe okubeera nti nemwakkiriza okubakwata kumubeba nemulabeka bulungi ku mbaga zaffe ne mutatuswaza. Teriiyo mugole alabeka ku mbaga nga muswavu, taliiyo. Ne wabeera nga mukyala oyo tamanyi kusanyuka oba nga mukambwe muzibu, ku lunaku olwo asekako. Baba bamugambye dda. Kati mu ngeri y'emu n'ekkanisa ya Kristo kaakano eri mu kuteekebwateekebwa olwa ensi ejja empya n'ekibuga ekipya. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti tejja kubeerayo na nnyanja. Naye nabadde neebuuza lwaki tejja kubeerayo nnyanja. Jjukira nti ebitundu 7 ku 10 ng'obaze ensi yonna bijjudde mazzi. 7 ku 10 kiki? Mazzi. Era tusingana nti no tulina agayanja aganene galinga 6, Pacific Ocean, Indian Ocean, ganene gayanja aganene. Naye zino ennyanja nga Lake Victoria ziringa 16,7. Emyala tobala giringa 10,000 egiri mu nsi muno. Mazzi 7 ku buli 10. Naye lwaki Mukama ajjawo amazzi n'emigga? Lwa nsonga nti omulabe Sitaani yeesiga nnyo mu mazzi. Kati tulina emizimu emisambwa gijjudde mu mazzi olunaku olwaleero. Yensonga lwaki olusa abatamu babbira ne bafiira omwo. Weekend ewedde mu English Channel mu Bungereza abantu 50 bwe bafudde mu weekend ewedde 5. Bagala okusala bave Bufalansa badde mu England badde Bulaaya. Kati mu channel mu mazzi mwe bafiiridde. Njala obuuze bantu beka bakafiira mu nnyanja eyaffe wano na Lubaale oba omugga gwaffe oguli ekiyiira Nairo. Bameka bangi. Naye Bayibuli egambye nti no kiseera ekyo tojja kubeerawo ki? Mazzi, nnyanja bigenda bina kusaanawo kubanga bina bize bupya, bize nga bina bipya. Ki Mukama kyanoonya? Mukama anoonya okuteekateeka ensi eno ebeere ng'esaanidde mu nnaku zigenda okubeeramu ez'olubeerera eternity, nga bibeere nga birungi era nga bisaanidde. Era kirabika twalibeerawo na kuvuba byennyanja kubanga tojja kubeerawo nnyanja. Naye katusooke twebuuze, olowooza n'obeera weetaaga ebyennyanja ekiseera ekyo ojja kuba tobyetaaga kubirya. Lwaki? Kubanga omubiri gwo gujja kuba nga gukyusiddwa. Jjukira nti nno omubiri gwo kaakati gwagala amazzi essaawa 4. Twagala amazzi okufumba, okulya, okwoza, okusimba emmere n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ebiseera ebyo tujja kwetaaga amazzi. Lwaki? Kubanga emibiri gyaffe gijja kuba gikyusiddwa egibeera nga gibeerera emirembe n'emirembe n'emirembe n'emirembe. Gye tugendeyo mu maaso ab'oluganda tulina essuubi ddene nnyo. Tugenda mu maaso ga Katonda tubeerere Mukama n'enjala nawe ofumintirizeemu okutula ne Katonda. Okunywa kacaayi ne Katonda ne mutambula wamu nga Adamu bwe yabeeranga nga tannaba kwonoona mu lusuku Edeni. Gye tugenda y'abooluganda. Era kitugwanidde gwe nange okukola n'amaanyi okwagala Yesu, okwegaana ensi eno ne tuweereza Mukama ne tuva mu bubi bwonna ne tutambula mu butuukirivu, kubanga eyo yeeri essuubi. Omutume Peetero yayogera ku nsonga eno ey'eggulu eppya n'agamba bw'ati, Peetero 2:3 n'agamba nti naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Peetero bw'ati bwe yagamba. Tulisuubira. Era owooluganda suubira. Tugenda mu nsi empya, tugenda mu Sayuuni empya, tugenda mu bulamu obupya kubanga Yesu Kristo yawaayo omutango ogwo. Naye
Mukama kino alikikola atya? Eri abagamba nti osanga Mukama alisaanyaawo ensi yonna yonna n'agijjawo yonna pyu. Naye ate Peetero atugamba nti ajja kubizza buzza bupya. Kiriŋŋanga bw'obeera n'emmotoka, naye ng'emmotoka eddugala, obaddewo ogenze yesinga eyo amazzi n'ebitaba, enkuba egikubye eddugadde, ogimanyi emmotoka eddugala, abaana bagizanyiddemu nga n'okutama nawe neekutama, naye n'ogitwala abasajja abali abawoza emmotoka ne bagamba gitwe mu lunaku lumu, ne bajjamu emitto, ne bajjamu buli kamu, ne bajjamu kafunkunaaye, ne bakubamu enfuufu, ne bakuba emmotoka ng'emmotoka yabadde nga eddugala nnyo, naye kaakano ng'ekola ki? Ng'emasamasa. Kirabika Mukama kyagenda okukola ku nsi eno, alongoose ebyasoba byonna, agituddize nga mpya. Ekibuga ekipya Yerusaalemi oba Sayuuni kijja kuba kibuga nga kya njawulo nnyo nnyo. Era okuyaayana kw'ekibuga kino ekipya kwatandika dda mu budde bwa Ibulayimu, mu biseera eby'olubereberye. Tumanya tutya? Tumanya mu ekitabo ky'Ebebulaniya essula 11 ennyiriri 10, Bayibuli egamba bw'eti nti jjajjaffe Ibulayimu atambula nga anoonya ekibuga ekirina emisingi era ng'omuzimbi waakyo era omutonzi nga ye Mukama. Lwali lusuku mu lubereberye, naye kaakano kiki? Kibuga. Naye alejjukira nti ebibuga ebisinga obungi bibeerako ne gardens, zibeerako neki? Ennimiro. Okay, that's the right word. Language. Rather garden. I don't know. Luganda lumbuze musaasire. Mbadde ngamba nti ebibuga ebisinga obungi bibeerako abantu we bazannyira, kankyogere bwe ntyo, oba compound, tukyogere bwe tutyo. Kakirabika wandibeerawo mupango wano nga tujja kubeera mu kibuga naye nga ate kiyina ennimiro ennungi ezaagalibwa buli omu. Ekibuga kino kijja kuba kyenkana obugazi bwakyo. Kakirabika ekibuga kino kijja kubeera kinene nnyo. Era kirabika nti nno ensi bwebanga evuddewo nga amazzi gavuddewo gonna, wajja kubeera ng'ekifo kinene nnyo okusobola okwaniriza bonna bonna abakkiriza Kristo okuviira ddala olubereberye. Mukama yeebazibwe. Tolowooza wajja kubeera nga tolina kubeera mayumba gamala, wajja kubeera nga wagaze ekimala buli omu ng'ojaawo. Abayina amayumba amanene, abayina amayumba amatono, ojja kubeera nga kikumala. Gamba nti amiina. Mukama ateekateeka. Jangu mu kibuga kya Yerusaalemi oluganda, jangu mu kibuga kya Sayuuni. Togenda mu Babilooni eri omuliro, jangu mu kibuga ekya Kristo Yesu. Mwe muli obulokozi, mwe muli eddembe, mwe muli okwagala, mwe muli obumu, mwe muli essanyu, mwe muli buli kimu kye weetaaga. Omutima gwo bwe guba guyaayaana, kye kibuga ekyo Mukama kyayagala obeeremu. Gamba nti amiina. Ekibuga kino nyala okwongera okinyonnyolako. Ekibuga kya Mukama kitukuvu. Ekibuga kiki? Kitukuvu. Slides. Ekibuga kitukuvu. Bayibuli etugambye nti nendaba ekibuga ekitukuvu. Ekitegeeza tejja kubeerayo mwenge, tejja kubeerayo mayirungi, tejja kubeerayo babbi. Kitegeeza nti bw'obanga otambula n'osuula ensimbi zo ozisangawo bw'obanga zinaabeerayo. Kye ŋŋamba tejja kubeerayo bubbi, tejja kubeerayo bumalaaya. Kifo kitukuvu, kibuga kitukuvu, kibuga kiyooyoote, tejja kubeerayo kasasiro. Kibuga kiki? Kitukuvu. Waliwo Oluganda mukwano gwaffe wamuyita Benoni, abeera mu nsi bagiyita Japaani. Yaŋŋamba nti eri ensi yeewunyisa nnyo, abantu si balokole naye bamazima agayitiridde. Lumu yaŋŋamba yasuula $100 lulamba mu bbaasa. Kati wamala okulusuula n'addayo eka nga tamanyi nti sente zaamuguddeko. Naye bw'atuuka kanajjuka nti sente zino siziraba. N'atambula mpola mpola, we yayise ng'agoba
osanga zigudde yagamba yazisangawo zaali zigudde wansi wa muti we yazisanga naye nga bangi bwedda abantu bayitawo bwe bati naye kati weewuunye bwekibeera nga kisoboka mu nsi gye tulimu kaakano ate mu ggulu mu kibuga ekitukuvu kinaabeera kitya kijja kubeera kirungi nnyo si bwe kiri abooluganda kijja kubeera kirungi nnyo era ekibuga kino kijja kubeeramu boononefu kijja kubeera kibuga kitukuvu ekiwa Katonda amaanyi. Ekyokubiri, emiryango egy'emiwendo egya waggulu ennyo gijja kubeera mu kibuga kino. Emiryango nga gyakolebwa mirungi era nga gimasamasa. Bayibuli egamba mu ssuula 21 n'ennyiri 21 n'emiryango 12 luulu 12 buli gumu ku miryango gwali gwa luulu emu n'olugendo olw'ekibuga oba street lwa zaabu ennungi nga endabirwamu etangaala ng'etemagana. Bannange, ani atayagala kubeera mu kifo ekyo? Ani ayagala okugenda mu geyeena nga waliwo ekifo ekirala ekirungi bwe kityo? Tulwane n'amaanyi nnyo tugende mu kibuga Yerusaalemi. Gamba nti amiina. Mukama atuyambe oleke kusiba kugenda mu kibuga kino ekitukuvu. Ennyiri 25 era essula imwe egamba bweti, n'emiryango gyakyo tegiggalibwenga n'akatono emisana. Lwaki? Kubanga tejja kubeerayo babbi oba bafere. Webeera waggula essaawa 4 era buli omu ng'ayingira. Of course abayingira bokaboka bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe, naye emiryango gy'ekibuga gye kubeera nga miggule essaawa 4. Ekyokusatu, ekibuga kiribeera n'emisingi egy'amayinja ag'omuwendo omungi ennyo. Twakirabye mu ssuula 21 ennyiri 19 ne olw'21. Bayibuli yagambye bweti, emisingi gya bbugwe w'ekibuga giyonjebwa bulungi era mitukuvu era gya muwendo. Abooluganda, musingi gwali olabye ogubeera bwe gutyo gulina amayinja ag'ebbeeyi, amayinja amalungi. Ontwazimba eno wotudde wennyini twateekamu mayinja naye gana gafa aga bulijjo era gali ne waggulu wali, naye gali gajja kubeera ga njawulo nnyo. Ekitegeeza ekibuga emisingi gyakyo gya kuba nga gya mirungi nnyo, migumu ng'ate mirungi nnyo ddala. Era ennyiriri zino zinnyonnyola omusingi ogw'ekibuga era nga gutugamba nti nno mu zino ennyiriri nti nno ekibuga kino si kya muntu yakikola, naye Katonda mwene omutonzi wa buli kintu kyonna. Jjukira, buli Mukama ky'atonda kibeera kirungi. Gamba nti amiina. Buli Mukama kyakola kirungi era naawe oli mulungi. Gamba nti amiina. Omanyi abantu bayinza okugamba nomanyi wawanvuwa nnyo, olinga olusolobyo. Oli muntu mulungi. Oba oli katono nnyo ssebo olinganga akasiriŋŋanyi, oyo naye mulimba. Mukama yakutonda nga oli muntu mulungi, oli wa kitiibwa. Mukama yakutonda n'akuwa amaaso ge gaago goyina, n'akuwa amagulu nga gaago goyina, n'akuwa emikono nga gye gijo, n'akuwa kala skin nga ye yiiyo. Gamba nti amiina. Mukama kyakola kirungi. Tokkiriza muntu kufeebya n'agamba nti omanyi ggwe oli bwoti toli mulungi, oyo sitaani mulimba. Bayibuli egamba Mukama tukola nga tuli balungi kuba Mukama naye muki mulungi. Era n'ekibuga kino n'emisingi gya kuba nagyo mirungi nnyo ddala. Ekyokuna, ekibuga kino kiribeera n'ekitangaala ekya Kristo Yesu nga kyakaayakana ekiseera kyonna. Tejja kubeerayo mwezi oba enjuba, naye amaanyi ga Yesu gajja okubeera ekitangaala ky'ekibuga ekyo. Bayibuli egamba bweti, essuula 23 n'essuula 24 okubikkulirwa 21. 23 egamba nti so ekibuga tekyetaaga njuba newankubadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Kristo
kimulisa ng'ettabaaza kyayo ye omwana ogw'endiga. N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo, ne bakabaka b'ensi baleete ekitiibwa kyabwe mu kyo. Kati Yesu yajja okubeera ettabaaza. Bayibuli egamba etya? Yesu kye kitangaala, era mu kitangaala ekyo mu bulokozi butambuliramu kinaffe okuba nga twakayakana ng'ekitangaala ekya Kristo. Yesu lwaki Bayibuli egamba nti mubeere omunnyo ate mubeere ki ekirala? Ekitangaala. Awabeera obubi ffe twayakayakane nga Kristo Yesu. Lwaki? Tujja kubeera mu kibuga ekitukuvu ekirina ekitangaala Mukama kyagaba. Era ne mu nsi etambulemu kaakati wadde nga mbi, awabeera obubi beera mutukuvu, gamba nti amiina. Awabeera obulimba beera w'amazima. Awabeera obutali bwenkanya beera mwenkanya. Awatali mazima beera w'amazima. Awali ekizikisa gamba nedda. Tubeere nga tulina ekitangaala mu Kristo Yesu. Ekyokutaano, era kino kye kibuga Mukama walibeera n'abatume be emirembe n'emirembe. We Yesu walibeera n'abo abakkiriza Mukama gwe nange bwebanga walokoka. Mukama tuliba naye abooluganda. Mukama tuliya naye abooluganda. Tulibeera nga jjajjaffe Adamu nga tambula ne Yesu, nga tambula ne Mukama mu ggulu mu kibuga ekitukuvu. Mukama gyagala tubeere. Era enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo obeere ne Katonda wo emirembe gitaggwaawo. Mukama kyayagala. Mukama kyanoonya. Bwagamba okwenenya tayagala ogende mu geyeena. Sigamba nti Mukama akutimawa oyagala nakuba disiko yo, okuba amayirungi go, okola ebintu biri kubanga Mukama akufita. Akwagaza birungi, agamayirungi gagenda kuggwa. Ne disiko ziriggwaawo. Ye mama onoozina paka ddi? Tubalabye abazinye myaka n'emyaka naye kaganga ne basaanawo. Tugamba nti gwe asooseewo. Tuve mu kibi abooluganda. Tuve mu bukuusa. Tuve mu bintu byonna ebireeta erinnya ebbi eri Katonda. Tubeere batukuvu. Kubanga ekibuga kino kijja kubeera mu bantu batukuvu bokka. Bayibuli egambye ekibuga kino kitukuvu. Katonda yakuwa alibeera n'abantu bonna abamuvunnamira era abatukuvu. Alibeera wamu naffe. Alitubeera mu mbeera yonna. Alitukuŋŋaanya mu kibuga kino Yerusaalemi. Era ye mwene alibeera mu masakati gaffe ennaku zaffe zonna ez'oluvannyuma. Zonna paka. Tenyagala mu kyawandiikibwa kino kye kino nti nno mu lubereberye Mukama yakola ensi nga nnungi. Naye ekibi bwe kyajja ne kyonoona enteekateeka ya Katonda ng'ayita mu Sitaani okema jjajjaffe Adamu. Kati n'oluusi tumanyi okumunenya tugamba nti nomanyi jjajjaffe Adamu yakola ensobi n'akkiriza Sitaani omukema. Naye gwe naawe bw'onaako okemebwa naye naawe n'ogwa nga Adamu bwe yagwa, si bwe kiri? Naye ekirungi kye kino nti Mukama Kristo agenda kutuzzaayo gye yatandikira. Obulungi bwe yagala gwobeeremu bwetugenda okukomerera nabwo mu nnaku ez'oluvannyuma. Tunywerere bane Kristo Yesu. Nywerera mu kusaba oluganda. Nywerera mu kigambo kya Katonda. Sabako oluganda. Siibako. Wenenye ebibi byo. Buulira enjiri. Weereza Katonda. Nibaza Mukama tunaku lwali nabyo oluganda Richard nga omu ku bakebezi baffe yalokoka juzi wano. Kandi yatandise okubeera omukebezi. Mukama tumukubeereko mu ngalo. Genda maaso Richard, Innocent tubalinza abooluganda. Tuweereze Katonda nga tukyasobola. Ng'ekyaliyo n'akabanga. Kubanga enkya tetulina bukakafu bwalwo. Naye leero tweweeyo. Bw'oba tolokokanga ng'owulira eddoboozi lyange, lokoka. Lwaki? Enkya toyinza kakasa. Naye olwaleero tukakasa kuba Mukama twadde obulamu. Naye olw'enkya tetumanyi. Mukama ayagala obeere mu kibuga ekitukuvu. Ekyomukaaga ku kibuga kino era ekisembayo kye kino. Nakiyise nti nno kiggula luggi ye ttiketi okukkiriza okuyingira mu ggulu lino oba mu kibuga ekitukuvu bwe bulokozi.
era bajja kukusaba kiggula luggi olina olukusa oluyingira mu kibuga kino, naye kaadi gye weetaaga yokka kulokoka kuba na Yesu, okunazibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo mu bulamu bwo. Bw'omala okulokoka oba olina kiggula luggi, gamba nti amiina. Naye bw'oba tolokose tojja kukirinnyamu. Ate ekizibu ne malayika tojja muwanguzi mugambe malayika nja kukulabamu, kale ggulawo tulabe wa omulabamu otya? Tojja mulabamu baaba. Kyolina okukola kyokka kwe kulokoka. Yokaana amaliriza okunyonnyola ekibuga ng'agamba nti abantu abamu tebalikkirizibwa kuyingiramu. Olunyolo olw'omunaana lugambye bwe luti, tuddeyo bane mu kyawandiikibwa olw'omunaana, lugambye nti naye abatti n'abatakkiriza mubawulira abooluganda abaasose badde baki? Abati, si abatti naye abati olw'omunaana, abati abatiitiizi n'abatakkiriza n'abagwagwa. Mugamba Bayibuli evuma naye bane mugiwulire, naye bwe tubegambye abagwagwa naye gamba n'abassi abayiwa omusaayi, abatemu, n'ababbi, bonna abo n'abalogo tebagenda kulinnyamu mu kibuga kya Isirayiri, tebalirinnyamu. 28 27 nayo neyongerako negamba bweti, negamba so temulirinyiramu mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu, newankubadde akola eby'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana ogw'endiga, be bokka abalingira mu kibuga kino ekitukuvu, abatukuvu ba Katonda. Era abooluganda kitugwanidde olwaleero okusalawo ne tulokoka ne tudda eri Katonda, kubanga bwe tulokoka tuba tufunye tiketi gye twetaaga okudda eri Mukama. Oluganda walokoka, gwamala okwenenya, Kristo ali mu mutima gwo, otambula naye, oba oluusi omuleka wali wabbali n'okola ebibyo nga bw'oyagadde. Mukama atuyamba abooluganda tukkirize Kristo nga omulokozi waffe, kubanga ye Yesu mulungi ekiseera kyonna. Bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda, tulifogera wamu naye emirembe bantu ba Yesu tulitwala obwakabaka obwa Katonda, tulifogera wamu naye emirembe emirembe, tuli banaye asanidde, linnya lye Yesu tomwagala, asanidde tumuwe ekitiibwa, asanidde tomwagala, asanidde tuli banaye ey'omukolo, tumuwe ekitiibwa, akolonezebwe atenderezebwe, asanidde tomwebaza, asanidde linnya lye Yesu, asanidde tomwagala,
jalo yimusa eddoboozi lyo ogambe nti ayi Mukama nze neewayo nate eri obwakabaka bwa Katonda. Yimusa eddoboozi lyo oba yimuka ne ku magulu ogambe nti Yesu nze neewaddeyo olunaku olwaleero okukkiriza gwe ng'omulokozi wange, era njagala obeere mu nze, oleke kundeka kubonaabona mu nsi eno, naye nzikirize gwe Kristo omulokozi. Kama yugereko ne Katonda wo olunaku olwaleero, weeweeyo eri Mukama, weeweeyo Oluganda, weeweeyo eri obulamu bwo. Mukama tayagala ozikirire, naye ayagala ogende mu ggulu obeere ne Katonda emirembe n'emirembe. Ateekateeka ekibuga ng'omugole bamuteekateeka. Tayagala gwe oleke kubeerayo, ayagala obeereyo, obeere naye ennaku zo zonna ez'obulamu bwo. Ribo sababa yakazeni mayi repo tarabaga saliri bayere rino rikababaga zwani ni mayagameni nimo ritori bariyararabara kakaseri bayere ubabaga mama kama mazaba balikabebeni ni mayere reteri bariyararabara kakaseri bayere. Oh Oluganda weweyo eri Mukama olwaleero, weweyo ogamba nti Mukama nze ndi wuwo, siri kulekerera Yesu. Weweyo ogamba nti Mukama nze nsazeewo okuweereza ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. O rabasaba baliri bayo rebotari bariyararabayere rebotari bariyararabaragazoriri bayo rebotari bariyararabayere. Oh God, rebosariri bayo rinori buri gazororo bayo rinori buri yararaba rinori bariyararaba rinori bariyararabaragazo. O rabakababa zememeni o rabagazwariri bayara. Mukama twewayo nate gy'oli okubeera abantu bo, okuweereza ng'ayi Mukama, okuva mu bintu eby'ensi eno, okubeera nga twegaana eggwanga, amawanga ge tulimu, nintukiriza eggwanga lya Kristo Yesu. Mukama tuyambe tutambule mu butuukirivu bwo, tuleke Mukama kuzikirira netudde mu bulamu obutaggwaawo. Mukama tukwebaza, era Mukama nga tusembera ku mmeeza y'entukuvu, Mukama tusembeze nate. Mukama twagala okwayo nti n'obulamu bwaffe bubwo, era Mukama twagala okuza n'endagaano yaffe obujja mu maaso g'olunaku olwaleero, nga tugamba nti nno ffe endagaano yaffe ya obulamu obutaggwaawo, era Mukama nga tusembera tubeera wamu naffe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tuyinza okutuulako Abakolinso sula 11 eyogera ku nsonga ey'okusembera maaso ga Katonda. Bayibuli egamba bweti sula 11 nyiri 23, kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe, era ekyo kye naweebwa mummwe, nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye yalirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okuzijjukira nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga bwe mutyo buli omunaakuŋŋaanangako olw'okuzijjukira nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne lwe munaanywanga ku kikompe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutuusa lw'alidda. Abooluganda, tugenda okukwata ojja kufuna omugaati guno, ojja kufuna n'ekikompe. Tuula wooli, abakebezi wena tuyambako okutuuka wooli. Twewaayo eri Kristo Yesu nga tutwala okujja tusembera ku mmeeza entukuvu, nga tuddamu okuzza obuggya endagaano yaffe ne Katonda. Tubeere abatukuvu, tubeere abasande okubeera mu bwakabaka bwa Katonda n'okubeera mu kibuga Yerusaalemi Sayuuni. Amen. Ofuna ekikompe n'omugaati ojja gumiikirizaako, tukwate wamu ffenna nga abooluganda nga tuli obumu.
ffenna mu bumu obungi tukwate omugaati ogwo okukuweereddwa tugulye nga tujjukira omubiri gwa Kristo ogwakubibwa ku lulwo ne ku lwange. Nja kusaba kwera ekikompe kyo, tunywe ekikompe ekyo tujjukira omusaayi gwa Kristo ogwayika ku musalaba egologosa olw'okukulokola ggwe nange obeere mu nsi ensuubize n'ekibuga Sayuuni ekigenda okujja. Saba ofumiitirize dakiika emu, zibiriza ku maaso go, ofumiitirize okwagala kwa Kristo Yesu olw'okufiirira gwe ku musalaba egologosa, era Mukama omwebaze olw'omulimu gwe yakola ogwenkanidde awo. Era nsaba osabe essala lino mu mutima gwawe Mukama neewaayo eri gwe Yesu. Gamba Mukama nti neewaayo, Mukama mugambe mu mutima gwo, mugambe weewaayo era ozze endagaano yo obupya era obujja eri Mukama, nti wali bakomyewo kunona ekkanisa ye olibeera wamu naye. Zza endagaano yo ne Katonda obujja era obupya, kubanga ab'endagaano Mukama bakolagana nabo. Haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya Lord. Mukama yeebazibwe, tukubire ku musumba engalo ez'amaanyi olw'ekigambo kyatuwadde, Mukama kyamuyisizaamu. Tukubire ne Katonda engalo ez'amaanyi. Manyi baasuubiza abantu nti omulokozi alijja, naye ne balowooza nti baali balimba, naye baali bali awo ng'omulokozi akoze eki? Azze. N'asuubiza nti era nja kufa mu nnaku 3 nzuukire. Ne balowooza nti asaaga omusajja, era ne bamukomerera n'afa. Ne balowooza tajja kuzuukira. Naye olunaku olwokusatu twali tuli awo ng'akoze eki? Ng'azuukidde. N'atugamba, naye kati ngenda kweteekamu kubanga ekigambo nkisoma. N'atugamba nti agenda eri ewa Kitaffe waliyo ebifo bingi agenza otuteekerateekera. Kati nkuzaamu amaanyi nti oyo asuubiza atuukiriza by'aba ayogedde. Tasobola kutugamba kintu nga tagenda kikola. Kati tweteeketeeke tutambulire mu mbeera, mu makubo ag'okweteekateeka eri okujja kwa Yesu Kristo n'okutwalibwa. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa, musumba Mukama akuwa omukisa, akwongere amafuta ag'okubuulira ekigambo kye. Amiina. Saavisi ey'okubiri nga yakaggwa, tugenda kubeerawo n'olukuŋŋaana wano olw'abataata n'abaana abalenzi. Batabani, bataata n'abatabani, tugenda kubawo n'olukuŋŋaana olwo wano nga saavisi yakaggwa. Musigale wera tusaba abataata mwenna, twagamba omutwalo gumugumu, bw'oba ozze nagwo ojja guba omukyalo ono. Ojja kuba ng'oguwaayo omukyalo oyo, taata mutwalo gumu ne mutabani wo oba batabani bo 55 buli omu. Ezo sente tugenda tuyambako mu kutegeka wano n'ebyokulya. Amiina. Kati nga sinasoma birango birala, mbadde nsaba tuweeyo aba ashers, tulabe ensawo mubite mu bantu, tuweeyo eri Mukama. Awo omukisa we guvaawo, kubanga atuwadde naffe tuzzaayo, tetumwa nti kubanga tayina, naye kuba kusiima, okusiima Katonda. Kati naye bw'omusiima, zino sente ze tuwaayo tezigenda kgenda eri mu ggulu wa Katonda, zirina kukola mirimu gya kkanisa gino eno. Bino byonna byolaba, byuma, amasannyalaze, kusasulwa, kuzimba, zino sente ze tuwaayo zikola emirimu ng'egyo, n'abasumba okutambula, byonna biba byetaagisa. So tuweeyo, Mukama ajja kukuba wa nnyo omukisa nga muwaayo. Amiina. Ngenda maaso ku lw'omukaaga
ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa Desemba oba ogwe 12 omwezi ogwa 12 wajja kubaawo olukuŋŋaana lw'abakyala. Bakyala mwenna mukubirizibwa okubeerawo mu lukuŋŋaana olwo. Mugenda kuyiga ebintu bingi, mugenda kusomesebwa ebintu bingi, wajja kubaawo ebyobulamu. So mukubirizibwa mwenna mubeerewo, mujje n'omutwalo gumu. Buli omu ajja gusasula omutwalo gumu. Bwe kiba kisoboka osobola ogusasula ng'olunaku terunnajja, terunatuuka. Era ojja kulaba omukyala Dokas, omukyala wange, ajja bikwasaganya mpola mpola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Kati era Sande ejja, si yejja nga 5 wagenda kubaawo okuwaayo abaana. Abalokole tetubatiza abaana kubanga Bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa omulokozi. Ffenna baatubatizaako dde eyo nga tukyali eyo babebi owulira bulizi nti baakubatiza naye nga tomanyi kye baakubatizaamu. Ne wano gwe wennyini omwana omuntu yennyini gwokkiriza n'obatizibwa naye nga tonnabatizibwa abaana ne baba abato, kiba kirungi omwana oyo omuwe mu maaso ga Mukama. Bantu bangi abasamize bwe bakola ebyabwe mubiwulira ebyo kwalula balongo ne bagenda ne bazina amazina biki ebyo. Naye ffe nga abakkiriza abaana tubawaayo mu maaso ga Katonda n'abateekako obukuumi obw'enjawulo. Omukono gwe ne gutambulira ku baana baffe nga naffe abazadde bwe tuyamba abaana baffe okukula. Amiina. So olwo Sande ejja tugenda kubaayo n'okuwaayo abaana. Ffe omuweezi bwe oba olina omwana nga taweebwangayo omwana muto, jangu Joseph omwawo, Mukama ajja kuwa nnyo omukisa. Amiina. Amiina. Leka tusabire ebiweebwayo bino. Obudde buweddeyo, Mukama naye anaatuwa omukisa. Amiina. Mukama tukwebaza olw'abaana babawaddeyo. Tumanyi nti bwe bajje sigama nti balina nnyo naye bajje ku ekyo ky'obawadde. Tusaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Mukama oyongere okugaziya ensalo ez'okuwaayo. Oyongere okutondawo emirimu eri abaana bo abagyetaaga. Owe promotions abo abazeetaaga Mukama. Nga nabo bamanyi nti Mukama kitange naffe tumanyi nti bonna b'otuwadde naffe nate yatujja kuleeta mu nnyumba yo ezimbibwe, omulimu gwo gutambule, enjiri ebuulirwe. Tusaba osumulwe omukisa ne ssente zino tuzisabira nti zikole ebintu ebizimba obwakabaka bwa Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Zireme okutambuliza bammakima mu makubo amakyamu naye zitambulizibwe mu makubo amatuufu agazimba obwakabaka bwa Katonda. Mu linnya lya Yesu tusabye. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa mwenna abawaddeyo. Service ndowooza ekomyawo. Waliwo abapya abazze nga service nga tubuulira ekigambo. Bw'obanga oli obadde ozze ng'oli mupya tusabirangako wano gwe mulundi gwe ogusoose wanika tukubuuzeeko. Baabo bwe bali abantu baabo bazze omu 2 3. Tubaaniriza nnyo. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale kujja. Ne Sande ejja osobola okujja akatebe ako k'otuddemu ke kanaaba akakosse ng'okeerako n'okasanga nga weekali otuulira ddala awo naye nga ne mu maaso wano osobola okujja n'otuulawo mu maaso wonna w'oyagala w'otuula. Eno ennyumba tulimu ya Mukama, tewali nti olina kutuula wali, bw'oyagala otuula awo. N'ebyuma biri wano byetaaga abavubuka banaabikuba. Mwenna tubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tuyimirire tuddemu ebigambo by'ekisa. Saavisi ekomye wano. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu ebeere naffe ffenna wamu n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abakulembere, abawe omukisa, wiiki ennungi, mukungule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank the Lord for the first service. Let's get ready and started for the next one. You're all most welcome to the service. And I'm going to kick us off with Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is good. It is he who made us,